ana tuvafuna wano musiiba akabenje kavabwa ku luguudo oluvwetoolo. Abantu 13 bakakasiddwa okufiira mu kabenje konteyina ya trailer bwegwiridde takisi. Kabenje kano kagudde ku kyalo Rwaba ku kkubo eriva e Bugiri okudda Tooro mu kiro ekikeesezza olwaleero. Saayina omuntu we aba yakutambula okwira e Kampala ng'ava Tooro mutambuzeeko amawulire gano. Takisi gye bagwiridde eri ku nnamba UBQ 772A ate Lukuula n'ebaddeko trailer eri ku nnamba Z 3160 ng'emmotoka zombi zibadde ziva ku luguudo lwe lumu. But on reaching Rwaba, an old motorcycle lost control when trying to overtake a drone. Emirambo gigiddwawo ne gitwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro e Bugiri nga n'abakoseddwa gye batwaliddwa okuweebwa obujjanjabi. Omwogezi wa poliisi mu East Busoga Michael Kafayo ku ssimu akakasizza akabenje kano. Owatwera bwe yawuguddemu nga yeewala okutomera ba boda konteyina neje simatuka ku trailer nekuba takisi. Abantu ababadde mu takisi abasinga baafiiriddewo, abantu 10 baafiiriddemu mu takisi eyo. Wano abantu ababiri abasangiddwa ku luguudo wansi nga konteyina beebakidde abo bateeberezebwa okuba nti be babadde ku boda naye eyo pikipiki ebuzeewo tetumanye yani yagiggyeewo awo ng'akabenje kaguddewo bwe katyo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.